Katonda kitaffe ayinza byonna ogulumizibwa obe ng'ekitiibwa n'ettendo emirembe n'emirembe. Tweyanze olw'omukisa gw'otuwadde okutuuka ku sabbiiti eno enkulu entukuvu etandika ka miitingi eno ey'omwaka guno ogw'2021. Twebaza olw'okubeera mukwano gwaffe, olw'okubeera ow'ekisa gye tuli, ow'okutulonda bamu n'otuwa omukisa tujje tukusinza olwaleero. Abo bonna bakusinza nga bakozesa emikutu gyonna egy'enjawulo, eyo yonna gye bali tubatadde mu mikono gyo. Jangu weeyogerere eri abantu bo kubanga gwe watuyise, ate nga gwe mwogezi omukulu. Byonna by'onooyogera wano bikuweesa ekitiibwa n'ettendo. Yimiriza byonna ebitaataaganya ebirowoozo byaffe oba emibiri gyaffe, otuwe ekiseera ekirungi mu kifo kino ne mu ggwanga lyonna ne mu nsi yonna, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Bassebo ne bannyabo, abantu ba Katonda mwenna mbaaniriza Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama mulungi, ate ennaku zonna nzikirize nga bwe ndi wano nzekka wano, nze nsobole okubeera nga neetaayamu katono, emwe mubeere nga mwegaddewo. Bassebo ne bannyabo, ku lw'obulabirizi buno obwa Central Uganda Conference, sema nange twegatta ku nsonga eno okubaaniriza Mukama waffe. Mukama yeebale kubakuuma, yeebale kubalabirira kuva mu kamiitingi eri omwaka oguwedde 2020 ey'ekika kino kati eno ya 2021. Twebaza Katonda kubanga gwe nange azze ng'atukukusaba okukusa ebyagala okututwala biwezeeko. Era oli mujulizi, waaliwo abaalaba ku kamiitingi eri ne bagyetaba abataliwo nnaku lwaleero. Kyannaku naye katukyesonyiwe okusingira ddala bwe baba omulidde Mukama waffe, tulina essanyu okubalaba. Nga neekata ku muwandiisi w'obulabirizi, nange era sirina bwe ntandika nga saaniriza ennyo officers nga bw'abaaniriza, ate ne ba departmentals aba Central Uganda Conference abaliwo. Musumba atutwala mu by'obusumba, ate era n'ow'enjiri mulaba, n'owa communication, n'owa bavubuka. Twandibaddewo bangi, naye olw'enteekateeka eno etetuganya kukuŋŋaana bulungi, naye tusaba Katonda kino akijjewo mu kiseera kyakyo tusobole okwegazaanya obulungi. Bamaama baffe, bakyala babasumba, mwebale kubeera naffe, mwebale nnyo n'okuweereza. Ate nange ne neebaza Katonda kubanga girlfriend wange waali wano olunaku lwaleero. Mukama waffe yeebazibwe. Ssebo chairperson, otukoze bulungi Musumba Asembuusi, ate era n'omusumba w'ekkanisa eno, Omusumba Ntuulo. Njagala kwaniriza eyo mwenna abatulaba nga basinziira ku TV ez'enjawulo, nga musinziira ku radio ez'enjawulo mu ggwanga lino, nga musinziira ku mitimbagano egy'enjawulo mu nsi yonna. Sitaani bwe yaggalawo bino teyamanya nti Mukama anaggulawo abalala, kati ate ye yaggulawo, kati twogera n'abantu bayitirivu. Era mwenna abatulabire ku mitimbagano, Mukama waffe yeebazibwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kyenva neebaza technical team eno etugatta n'ensi yonna, tyennyala Mukama waffe yeebazibwe. Ate mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'obuweereza obw'enjawulo. Abatuwuliriza era ne batulaba nga bava mu bulabirizi obulala obuli mu Uganda wano, aba NBF, North Buganda Field, West Buganda Field, abasobola okulaba bino byonna nga batambula naffe, nammwe tubaaniriza Mukama waffe Yesu Kristo. Obulabirizi obulala mu Uganda Union, n'olw'ensonga olw'okubanga tuli ku mitimbagano, siyinza butaaniriza bakama baffe aba Uganda Union abatulabirawo nawe bali. Mukama waffe yeebazibwe okubeera ku Ssaabalabirizi Dr. Mate, ate era ne Dr. Maka omuwandiisi, Ssaabawandiisi, ate era n'omukadde Kigundu nga oyo ye muwanika, ne ba departmentals mwenna abali kuno ku lusozi n'awalala wonna wemutulabira. Ndi musanyufu okukimanya nti ku mitimbagano ku radio zaffe
ebizira byaffe bikola wonna njagala bwa amawulire amalungi tibikola wonna abantu bali eyo ku byalo bataddeko emizindaalo nero njagala okwaniza mwena abatali bakanisa aba Seventh Day abali eyo mbalaba mu mwoyo mukama waffe yebaze mwebale kubeerayo tetuyinza butaaniriza nnyo obwakabaka bwa Buganda kubeerala ku Ssaabasajja Katikkiro abalangira n'abambejja ate abatuwembezze nnyo mu nteekateeka y'okulaba nga tubadde twogera ne mu lockdown tuba tuwa mwaganya PBS netugikozesa nnyo telefayina n'endala mwebale nnyo mwebalire ddala TV zonna mwebale nnyo mwebalire ddala olw'okutuwa omwaganya ogwo siyinza kuteebaza gavumenti ya Uganda kuviira ddala ku president ne bonna bakulembera n'ab'eggwanga lino olw'okutuwa omwaganya tenewankubadde bizibu naye bakola ekisobola okulaba nga abantu babeera balamu tubeera balamu n'olwokusobola okuweereza obulungi nolwekyo twebaza Katonda olwa gavumenti twebaza Katonda olwa minisitule y'ebyobulamu egerenganya mu byonna okulaba nga obulamu bubeerawo twebaza teams zonna eziri mu ggwanga lino buli muntu yonna alina kyakola okulaba nga eggwanga nabatesi b'amateeka balamuzi mwenna twebaza nnyo olw'ekyo munsasire mwenna mbanirize wamu mwenna mulinnya na Mukama waffe Yesu Kristo ekirungi kiriwo ekiri nti wiiki yonna tuli mu nteekateeka eno nolwekyo okwaniriza okwo katukutwale nga kujja kukola mu nnaku endala zonna baritayaries mwenna abatuwuliriza tulaba eyo gye muli bassebo ne bannyabo tubaaniriza Mukama waffe bala abasumba baffe team frontline pastors mwenna ba district leaders ba associates ba global mission workers mwenna eyo gye muli tweyanziza kubanga mutuyambye okukwata omulimu abakadde b'amakanisa n'abalala mwenna abali abakadde b'amakanisa ne officers mwenna abakola kyonna ekisoboka choirs teams ez'enjawulo mwenna mukkirize okwaniza kuno kw'olwaleero okw'omu kaseera kano nga kutukoledde amakulu Mukama yeebale era yeebalire ddala kamitingi twagitegedde bulungi era kamitingi yatuweebwa era tugirina bulungi era mutwe gwayo tugulina kikoze bulungi nti abantu batandise dda omusaba wandisa atugambye owa Central Uganda Conference titujja kutambulira bwetu ti wiiki eno yonna okutuusa ate lwe tunaatuuka mu wiiki endala tugende tulina baganda baffe abakozesa olulimi Olungereza bona tujja kuba nabo mu ngeri endala program yaffe etegereka bulungi ti omutwe gwonna wiiki gugamba nja kugenda n'obuweereza bwa Kristo obw'okusaasira saamina bannaye nja kukola kiye n'obuweereza bwa Kristo obw'okusaasira ekyo kye tugenda okugabana kyonna nga bwe kiri kigazi kiwanvu naye tugenda kukirya nga tugenda tukitemako mpola tetulina kitupapya tukyayina kiwanvu naye twebaza nnyo n'abaana abato mbawulidde basaba school mbawulidde mukoze bulungi nnyo ffenna tuli ku mutwe guno abavubuka ababyabulamu tuli ku mutwe guno era gwe tugezaako ffenna okunyigiririza awamu kakati nno nga tuteekateeka okugenda n'obuweereza bwa Kristo obw'okusaasira ku lwaleero mu ddakiika zino olw'okubanga lwaleero luno lufunda olw'okuba letuggulawo tubadde n'ebyokwogerako njagala kuggulawo n'omutwe omutonotono ogunaaja mu kiseera kino tulyoke tukwatagane mu ngeri endala kiseera ekinaddako obuweereza wakati mu kusoberwa subtopic oba topic yakakati katusabe kitafu bulungi otukoze bulungi okubeera nga gwe omwogezi omukulu ate gwe watuleese yogera gye tuli ng'omwogezi omukulu tereeza embeera ne tulina mu birowoozo ne mu bulamu biyimirire tuwulire gwe wekka kuba Kristo Mukama waffe njagala ffenna tutandikire nga tutandika kamitingi eno tutandikire mu kitabo ekyakubala nga tetulinaba kusoma kiri
kyetugenda okusoma ekibaddemu ekyawandiikibwa. Kubala essula 20. Kubala essula 20 ki gye ntandikidde. Saagadde kugenda mu kintu kirala kyonna nga mu nsi muno mukyalimu abasobeddwa. Katusooke n'okutereeza okusoberwa. Essula ya 20 eraga abaana ba Isirayiri nga batambula bavudde Misiri bagenda mu nsi ensuubize, nga bagenda ne Musa nga yabakulembera nga ayambibwako Yoswa nga bwe tunaalaba kubanga bwe mumanyi. Njagadde tutandikire mu kifo ekizibu nga bali mu ddungu okusooka ery'Ezini n'ebifo ebirala ebyaddako awo. Naye nga bwe mumanyi eddungu ekiseera kyatuuka amazzi ne gabaggwako. Ne bw'oba tonnaba kulwala lwazi covid, ebiva mu covid byakutuuseeko dda. Waliwo munnaffe omu yafiiriddwa taata we, muweereza munnaffe, naye yaŋŋambye nti kino kinsobedde. Taata waffe yabeerera ddala mu kifo ekisinga okuba remote wala mu kyalo ddala. Covid yamukudde, yabuuzizza avaawa ne bwona obeera ewala olina abaana, olina abazzukulu, olina abayenjeera, abantu abatambula, olina abakyala ng'abalala bakiwakanye. Omusajja yafuna abantu nga batabuse mu kaseera kano. Omusajja bali ansomesa ku busomesa nayigako katono. Bw'oba oyagala okusomesa ku nseenene tosomesa nga bwe ziba zigudde lwe zisinga okutegeerekeka obulungi. Osomesa mu Novemba. Naye ate nandabula bwe zigwa mu Okitoba tolinda ng'okyusa topic mangu kubanga weeziri. Baseeba abantu balwana, abantu bakaaba, abantu basobeddwa. Alooni ne Musa batuyigiriza nti ebintu bwe bikalubanga genda mu weema ey'okusinkaniramu, genda ovunname oyogere ne Katonda. Haleluya. Bassebo ne bannyabo teri ebintu ebirala byonna nga tubikola nga tunaaba mu ngalo, nga twesiba mu masiki, nga tukozesa sanitizer, byonna nange mbirina, byonna tubirina. Teweerabira okugenda okutegeeza Katonda tukaabirire Mukama kinajjewo kijje. Tewali magezi gasinga ku kijjawo, ajjewo kijje, ajjewo kijje kubanga n'engeri yakyo bw'owulira nga sekevu yatututte bwetyo toyagala na muntu akulira n'ayogera mbwe nebaayo thaani ate n'akugamba nti eneesinga eno, bw'esinga eno egenda kukola ki? Olwo abaliwo mu fourth bali babaani? Kino kyokka ogamba nti kinaamala. Musa ne Alooni ne bakola ekituufu. Era njagala kusaba ggwe ali eyo n'abaana bo ne famire yawo wootudde, temulekera okukaabirira Mukama ly'eddagala lyaffe erisinga obunene. Mukama n'agamba Musa nti genda oddire omugo gwo okuŋŋaanya ebibiina byonna eby'abaana bonna, gwe ne Alooni muganda wo, mugambire underline, mugambire olwazi mu maaso gaabwe luleete amazzi gaalwo. Wuliriza, lugambe bw'ona omala otugamba dwe lukole lutya. Wulira ebigambo bino, lugambe bw'ona olugamba lwe lukole lutya. Nsinza Katonda ow'amaanyi. Abazungu balina ekigambo, it's like squeezing water from a stone. Bo abazungu bamanyi ejjinya ne livaamu amazzi ng'olinyize bwota.
naye Katonda agambye Musa ebya Katonda kyovala banaganda abantu abalina olugezigezi olwa Sokolatize ebyeggulu muli bitulekere ffe kubanga Sokolatize twamusoma mu primary how when which bibuuzo wano Sokolatize tayinza kuwulira kino tigenda olugambe luleete bagambye ate Katonda bw'ayogera amaze genda lugambe lukole lutya mbalaba nga bava mu maaso gani ga Katonda genda lugambe luleete ogamba luki wali olugambyeko ne bagenda nga edda bwe batutumanga baga nti genda nga okiddamu kakati agamba bwoti aganaavaamu gananywesa ekibiina n'ebisibo byabwe byo na verse 9 Musa n'addira omuggo n'akola ng'agujja mu maaso ga Mukama nga bwe yamulagira n'agoberera nga Mukama bwe yamulagira n'agenda n'omuggo gwe Musa na Alooni era ne bakola nga kye babagambye ne bakuŋŋaanya ekibiina mu maaso g'olwazi n'abagamba bali nti muwulire nno mwabajeemu mwabaki kino kyabadde mu instructions waliwo abatera okugamba ne Katonda agoberera details musajja omu namala wa ku TV nammwe mwamulabako abamu ng'awolereza okunywa enjaga bamwe naye gwe omusajja munnaddiini lwaki ate onywa n'enjaga ng'ate bw'oyogera naga nti Katonda omusajja Katonda akoze ebintu by'amaanyi Katonda w'amaanyi ayinza okudda ku kantu akatonda ennyo nga wiidi Katonda kaano lwa wiidi just wiidi omuddo obuddo gumugyemu bw'ogulyako Katonda alyoka atabuka Katonda tayinza kutabukira lwa wiidi naye bw'aba yagikugaana akola atya atabuka ulira amagane ne bagenda mwe abajeemu ekyo kiwedde olunyito agenda maaso ffe mwe bebaani ffe tunaabajjira amazzi muki mu lwazi muno ndowooza ffe oba ye Musa nani n'Alooni ffe njagala oyige ng'otudde mu ddiiro lyo Katonda akuyambye oyigera wakaawo terina akutaataaganya Katonda si muntu Katonda tawanga muntu yenna bwannannyini kyayogedde aba ayogedde amaze tolina buyinza wadde obukinyenyenyaako n'okukituuza mu lukiiko kiyiiye Musa n'ayimusa omuggo gwe n'akuba olwazi n'omuggo gwe emirundi 2 singa tubadde mu class twandibadde tuweebuuza ensobi ezikoleddwawo genda olugambe lukole lutya luleete ate mu kifo ky'okugamba olwazi ate yagamba abantu mwe abajeemu ffe tunaabajjira maki amazzi lwazi luno n'alaba nti emu ku ngeri esobola okujja amazzi mu lwazi ebigambo bugambo biyinza okubanga tebiru penetrating bulungi manyi waliwo amagezi ago nina yamani yagagambako nagagamba basajja be naga nti basewo ekinswala mugano ngewaffe tulina yabana ne forfad lwaki tetugenda muge waffe kyava alukuba 1 era kulaba nga teruleeta n'alwongera amawulire amalungi ne gajja amazzi go ne gajja nina ekintu kyesitegera ku Katonda era tujja kuva mu nsi muno omuntu omu yaga nti tulitegeera Katonda twalisirekera okubeera Katonda tulitegeera Katonda ne tumumalayo nti tumumanyi lwalirekera okubeera Katonda Katonda tategerekeka kubanga amazzi gajja ne bwetukola ebyo magalavu oluusi Katonda atulekerayo ye n'akola ekituufu wanje Katonda ne mu mistake era akolerayo Katonda oluusi akolera ebintu ye n'akola ekitundu kye bambi
kubanga bano balina okunywa amazzi n'ebisibo kave ku bano abalese naye yiga amazzi kagakole gatya abantu ne banywa awo singa gwe wakola ekyo ng'olaba amazzi gazze ng'abajeemu bafunye nga badduka banywa kwata ne musawo n'obadala kubanga kyoyagala kigize eki singa nze nakoze omulimu nendabanga bivaamu bikola newankubadde nabigerengetanyiziza naye nga byakoze kubanga nayagadde bantu kunywa amazzi gagize eki gazze verse 12 eringange eteri mu bayibuli mukama n'agamba Musa ne Alooni nti kubanga temunzikiriza okuntukuza mu maaso g'abaana ba Isirayiri kyemuliva mulema okuyingiza ekibiina kino mu nsi gye mbawadde ago ge mazzi g'e Meriba olwakino kyokka ekikoleddwa temuliyingira bw'owulira akadodi nga bantu bakuba akadodi ku kisa kya Mukama tifunangayo bakuba akadodi kunnyonnyola nti naye waliwo olwakola atya banyiiga gye bayita God's wrath. Tuyimba kimu ku musalaba Golgotha kyaggwa which is true. Toliyingira naye njagala nnyo soke weetegereze ani gwagamba nti toliyingira, ani gwagamba nti toliyingira mu nsi eyo. Gw'omanyi omukwano gwa Musa ne Katonda bwe gwali gufaanana. Y'omu ku bantu abatono ennyo abasirikitu bw'ataba yekka yayogera ne Katonda maaso na maaso. Omukwano gwe balina nga gubasaza mu kabu yeyeke yasobola okugenda nanyumyanga ne Katonda maaso naki nganyumya ne mukwano gwe. Singa ebiseera tubadde ne bennandikwanjululiza enkulagayo olunaku bwe yagenda n'amukyaza ku lusozi Sinaayi n'amala ennaku 40 emisana ng'ali ne Katonda, ng'ali ne Katonda emisana n'ekiro nga bali bokka. Nga n'okulya talya yerabira Katonda we. Teri kinnumanga ne bwe yavangayo bwe yavaayo n'abantu be baamulaba nabo ne badduka nga n'okwaka naye akola atya ayaka. Ono emusajja gwe njogerako Mukama amugambye ku kino kyokoze togenda kuyingira mu nsi. Kyamateeka essuula eyokusatu njagala kusoma mangu nnyo. Sura yokusatu nyola 23 tutandika bwe ruti. Musa kati gwe njogerako ne yeegayirira Mukama mu biro ebyo nga njogera nti ayi Mukama Katonda otanudde okulaga omuddu wo obukulu bwo n'omukono gwo ogw'amaanyi. Kubanga Katonda ki ali mu ggulu oba ku nsi ayinza okukola eby'emirimu gyo bwe giri era ng'ebikolwa bye eby'amaanyi bwe biri. Ndeka nsomoke, ndeka nkole ki? Nsomoke. Wulira ekigambo ekirala nkwegayiridde ndabe ensi ennungi eri emitala wa Yoludaani olusozi luli olulungi ne Lebanooni. Ndeka nseka nsaasira byansobako buki busobi abantu bantagaza. Mukama n'amusunguwalira
Mukama nansunguwalira nze ku bwammwe n'atampulira kubanga yaŋŋamba nti ekyo kikumala. Njagala weetegereze nnyo omusajja ono abamubyanza bali babiri. Bw'osoma mu kitabo kyakuva essuula 12 olunyiriri lwa 37 njagala nkulageko katono 12:37 agamba bw'ati: abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu Lamusesi okutuuka mu Sukosi. Abantu baali obusiriivu 6 abatambula n'ebigere, abasajja era n'abaana. Babantu emitwalo 6 kyekitegeeza abantu abava Misiri, abasajja abakuze nga tobaze bakazi n'abaana bali emitwalo emeka 6. Bw'osoma mu kitabo kya kubala ate ye bw'aleeta kubala essuula emu emiwendo agongeramu n'eddoozi. Kubala essuula emu agamba bw'ati olunyiriri kubala essuula emu onyolwanamu 5 n'olwanamu 6 agamba bwe batyo kale kangenda ekiseera agamba bonna abazaalibwa baali obusiriivu 6,355. Oli bw'akugamba nti abasajja bali emitwalo 6 abakazi baali bameka? Tumale simple kubala. Bwe babeera bannaddiini ennyo olwo kitegeeza nga buli muntu musajja asusiza emyaka yalina omukazi omu. 6 bw'oleetayo 6 endala tuba tulina akakadde n'ezigwamu. Katwongereko ate abalala. Kati tuba tutenga bannaddiini bonna bannaddiini nnyo omwomu oba gubolembe gwali luddawo gw'omwomu. Ate tubakkirize bazaale, bano abazaala tebalima babeera bwezi mu weema. Olaba mu covid eno abakazi abali mbuto mbalaba bazifunira wa toyinza na kumanya. Abantu bakaba nabaya tuweereze sente, bananga tuweereze sente, tuli bituli naye baba embuto nyongera kubalaba ezirabika nga ntototo covid. Kite waliwo ebitayimirira emundu ne bezivuga, waliwo ebintu ebitayimirira emmere ne baba abantu bali amanda. Ebintu ebimu bigenda bugenzi mu maaso mu kubonaabona kuno abantu boera bazaala. Na mukwano gwange yansanyukidde nakati ali ku TV yangamye ngenda kulina nkuwulire ssebo. Kati yangamenze Mukama kabulenga ne covid pasita nze kati ndi Saalongo. Haleluya. Kirefu nti twafuna wera Saalongo mu covid. Tefu twamufuna dda wano. Abantu bazaala n'abalongo. Gwerowoza nti mmere tugaana okuzaala nedda ssebo. Kati bano abaali batambula obutambuzi si balwadde ba covid. Tewaali walusa, tewaaliwo pulesa, tewaaliwo sukaali, situlesi kyebaluma, balina ekisisiro babika emisana, ettaala ebakulembera, emmere balya ya bwereere, family planning teyeetaagisa. Lwaki? Emmere egwa bugimaanu, ogenda nakaseroko olonda ebamala, ng'olyako ng'obeerawo ng'ozaala. Kati buli family tujuwe bameka, kubanga abantu bano buli family kale family ziri emitwalo 6 naye bazadde bameka. Omusumba agamba nti bantu singa bazadde 5 nze nagamba nti bazaale 3 naye tebasobola kuzaala 3. Olaba naffe tetulina 3 buka. Ate ffe kitukuba mwana atuuka mu secondary n'ogamba nyaabula ng'obula omuzza mu lubuto tekikyasoboka. Naye baali basomera ate bali balina engeri. Sanswabe yali mulungi nnyo to the level togula ngoye. Omuntu eyavaayo nga yambala engatto size 4 yatuuka mu nsi ensuubize ng'ali mu size 4. Akagata akavaayo nga kabula katono okukutuka naye akalebwerebwa akaaliko kakola emyaka 4 tekakutuka. Teri bakola nga lwawuli abakolenga engoye zigenda zikyusa bukyusa lastic terina butale ng'olaba nti baali mu katale nga bagula ngoye. Haleluya. Oye Katonda gwe tusinza.
bano nze nagenda okubalamu ate wetegereze abantu nga bano okuyita mu kitundu kiringanga abagisu abasala embalu ne bamala bafubutuka wano ne bakirira emmanga we batuukira ebweyogerere nga n'abaana baffe bagize eki nga bagenze bazi kakati na bano bayita mu kitundu n'abataali Bayisirayiri nabo bagenderamu era bo baanonyanga abaana baabwe nga bonna bagenze n'Abayisirayiri. Kati omuwendo ogwo tosobola kugamba nti Musa yali akulembedde abantu mutwalo gumu si mitwalo 6 si kakadde bantu abagenda mu bukadde nga 5. Omusajja abantu bano talinayo yabakolako ye chairman ye Rosiwanu ye defense ye secretary yabalaga we baziika yabalaga we balwadde yabalaga ki yaddamu byonna bamuvuma bamugamba tetulina mmere tetulina mazzi twagala amazzi bamuvuma ku makya bamuvuma olweggulo ekyakutwese eno kyali kiki omusajja ne kimutabukako ne bamubyanza n'abavuma. Yabavuma Mukama n'amugamba tojja kutuuka n'agamba naye taata ndeka waakiri nningizeeyo basebo ne banyawe. Omuwandiisi omu yagamba Sitaani alina ebyokulwanyisa bingi okusuula abantu ng'okulimba okulwaza kweraliikiriza n'ebirala bingi naye mbwe ekyokulwanyisa kya Sitaani ekitasubwa disappointment kumalamu bantu maki abantu bangi abagudde ne bavaamu okukkiriza lwakugwamu maanyi. Kugwamu maanyi gye bali eyo kodi bamazemu amaanyi okumusala ku musaala abantu tebakyabasasula abaana ffe abadde basoma mu masomero tebakyasoma obwana bonna bali mbuto bakuba mayinja batunda kasuuli era tweraliikirira eggwanga lino bwe tunaatereeramu abanaasoma benkanawa abasomesa babadde disappointed bavudde mu masomero kati bakuba mayinja basika kabalagala bakola mu buddaddi bumami bwedyo ne bu anti bakola buntu abantu bintu bali disappointed abantu baweddemu amaanyi. Ekyo ekyokulwanyisa kya Sitaani tekirema Musa naggwamu amaanyi. Mukama bw'amugamba nti tojja kugenda tojja kugenda wabula kino kye njagala okole essula eya 31 eya kyamateeka erimu ebintu bye njagala ogenderere n'obwegendereza. Saagala tusome ebintu bino ngooza nti bano betusomako baali si bantu. Njagala kusoma Olunyiriri 14 31 mu kyamateeka. Mukama n'agamba Musa nti kati raba ennaku zo ziri kumpi kikugwanidde okufa. Ebyogenda ate si byagenda bwekuba butagenda birimu n'okukola ki birimu n'okufa. Essaawa yeetuuse bassebo ne bannyabo ekigambo ekyo kyagala okimanye oba tokyagala. Malayika gyakubuulire nti omwaka guno gwe gugwo oba guno omwezi oguyingidde gwe gugwo onoolya ku mmere mukwano gwange. Naye ate waliwo oluusi abasawo le batugamba nti n'olumbe tujja kutwala ne lutatutwala ssebo. Ndabeyo abantu balwale banga nti gwe genda ofe nakati bakyali balamu batambula nabo gye bali. Naye ku luno eyalanga ye yali Mukama. Mukama n'agamba ssebo tegeera tennaku zo ziri ludawa ziri kumpi kikugwanidde
weyanjule kikugwanidde okufa naye yita Yoswa mweyanjule mwembiriri muwema y'okusinkaniramu mujjeeyo mbabuulire. Njagala tulowooza olunaku olwo Musa nga bamugambye okujja n'anaamusikira mujje babiri muwema y'okusinkaniramu mbabuulire. Mpita mu bufunze ndaba nga amulumba baatuyise wa muwema y'okusinkaniramu mbalaba nga bagenda mbalaba nga batuuka mu maaso ga Mukama nga bali awo wandiagadde nnyo okulaba agenda olaba mu bano gino emirimu egyaffe gye tukola toyagala kulaba ndadda mu kifo kyo gino egyaffe gino gye tukola mu nsi muno nomala omanya nti oyo alabikanga yaleeta amaanyi ayinza okudda mu kifo kyo mirimu mingi weegiri abantu tebaagala muntu aleeta era omuntu omu yansomesa teweemulisanga nnyo wa Mukama wo bweweemulisa n'alabanga ayitawo bwenalabanga ayitawo ng'ate atandika okulwana. Ebyo biri mu nsi mu buli kika kya mulimu. Olaba ne mu famire yewammwe bw'oyitiriza ennyo gwe mu famire yo babazaala abaana 7 gwe n'olabikanga ayiseemu ennyo era nakyo kibaluma. Ne mu famire ne ku kyalo nomala okola ebintu nolabikanga gwe ayiseemu nolabikanga ayiseemu ofuna abatandika okulwanyisa. Naye musajja bwattu n'agenda n'omusajja agenda okudda mu kifo kye ne bayimirira mu maaso ga Katonda. Ate era Mukama teyagalema n'alyoka akka mu kifo ekyo. Mukama n'alabikira Lunyolo 15 muwema n'empagi y'ekire n'ayimirira waggulu. Mukama n'agamba Musa nti laba oli ebakale bajjajjaabo. Ekintu kino ng'akiddamu nnyo. Nabadde nteeka lesoni eno nina ekibuuzo Katonda wano alabikanga atafaayo ku feelingisi z'abantu. Agamba baligolokoka ne bagenda njagala naye bw'olivaawo abantu bano bayinza okunvaako. Kaakati wano wenjagala okugenda kino kye kigambo ekikulu kye njagala muwulirize. Mukama n'agamba Musa olw'okubanga gwe waleeta abantu bano obukadde buno 4-5 obadde ojja obategeka nga tukikitana naawe vumbiriri gwe kati ogenda kuvaawo naye nga tonnavaawo nina assignment gye njagala okukuwa onoogenda. Kati nzize ku mulamwalo waliwo ekibuuzo lekijja nga kijjidde mu koona wakyamu. Musa bamugamba nti newankubadde gwe ogenda kuvaawo newankubadde ogenda kuvaawo lekanga wano otegeseewo bulungi. Bameka bava mu ofisi nga balese bategese bulungi? Bameka bavaawo bameka bategeera nti ekifo agenda kukivaamu n'alekanga kyonna akyonoonye. Olaba omukazi agenda okunoba newankubadde abaana babe atandika okusima muwogo n'atazaawo kikolo. Mutegeera luvannyuma nga yategeeka okunoba kwe nga muyitayo mu nnimiro nga muwogo yenna tewali. Gwe yasimanga ng'agenda bugenzi tewali yamera. Lwaki? Ate nga n'abaana abaleseewo. N'ekigambo kye ngenda okusoma kiri mu Nnyonyi 19. Kale nno kaakano nga tonna kuvaawo njagadde kusoma mu nkyusa eno empya ayina enjatuza gy'ayatuza ekigambo kino ekirako endala yonna. Agamba bw'ati, njagala kusoma ky'amateeka essuula eya 31 njagala kusoma olunyiriri olwe 19 naye nga nkisoma mu eno egamba kale kaakano gwe wennyini wandiika oluyimba luno oluyigiriza Abayisirayiri olubayimbise gwe wennyini. Oluyimba luno lwe lunaabeeranga omujulizi wange alumiriza Abayisirayiri abo. Mukama agamba Musa nti wadde oli disappointed ekyenkanidde awo genda kuyimba oluyimba olusomesa abantu bano oluyimba luno kubanga mu kuyimba kuno kye baakolanga tewaaliwo nnyo biwandiike bisingako awo nga bwe banaayimba bajja kikwatira ddala mu mutwe gwabwe n'omulembe oguliddawo nga gulumanyi.
njagala kubuuza gwe awuliriza nandaba, oyinza okuyiiya oluyimba oluwaana Katonda ng'oli disappointed mu mbeera gy'olimu? Mu mbeera eno singa gwe bagambye yiiyayo oluyimba oluwaana Katonda byakoze mu COVID, gye bali abasobola okuyimba, naye bw'oba bala mu percentage abatasobola kuyimba bibawera. Nzijukira abaana ba Isirayiri babaga nti mutuyimbiremu ennyimba z'ewamwe ne bagamba dongukira muli. Tuyimba tutya ennyimba za Katonda waffe mu nsi eno ey'abasajja baawe? Tetusobola. Olwaleero oyina ebigambo by'oyina ku Katonda ebirungi by'osobola okumwogerako. Is my message to you. Mu mbeera eno ng'amakago gatabuse bakusala ku mulimu, mwakazi ali awo, temuyina nsimbi, temuyina future, temugiraba, essomero lyayimirira, kosi yayimirira, ebintu byatabuka. Tulina abantu olwaleero abagudde eddalu, ng'omuntu atabudde olw'embeera emwetoolodde, talina ente, abaana bali awo bakola kino bakola kiri. Abantu bangi batambula boogera kati. Gwomanyi ebintu bye twogerako bino nga bikola wuwo, awala tebijja kukolawo. Bw'ogamba abantu genda COVID bw'olabanga ayasimulamu, genda weggalire weekoleko isolation. Kwani gw'ogamba oweene emmanga mu kivulo? Ekaziga kamu kasulamu abantu 7 ne kamulenda kasulamu 6 beyawulirawo. Abantu balina embeera enkalu mu bulamu buno. Mukama amugambe yimba, bw'omala oluyimba luno lutegeke bulungi mu solofa. Kye nategeerako mu kuyimba nga sinava mu kwaya nakiraba, ennyimba erina emuudu, oluyimba n'emuudu, oluyimba luba n'emuudu. Lulina ebigambo ebiwanvuwa, lulina ebikka. Nabeerangawo feri gye nzaalibwa era college nga basomesa abaana, ne tugenda muri haaso n'olyokolaba olutalo. Lutalo ki? Bagamba omuntu yimba nnyo. Nedda, ekyo ekigambo ky'oyimba kyakuseka. Seka, okuseka tekuvuddeeyo bulungi. Omuyimbisa n'avaawo n'agenda eri ku nkomerero n'agamba kati seka nga ndaba, nga mpulira. Bw'oba oyimba temusese bulungi, muyimbye ku kwagala kwa Katonda, naye ate okwagala muyimbye ng'abali ku ntaana. Smile. Kati oluyimba lwa Musa luno yali alina kuyimba lwa ku ntaana ye, amaze emirimu gye. Oluyimba ku Katonda lwali lulina kutambulira mu mudduzi ki? Musa yakigwako. Bassebo ne bannyabo, kikwetaagisa okutegeera Katonda. Wano njagala okubuulira ebigambo bino era biwandiikawo wabbali, mmalirize ng'obituwandiise wabbali. Abasobeddwa mwenna, ffenna tulina eddagala limu erisookerwako kusemberera Katonda. Haleluya. Musa yakimanya, kiyamanya kyekino kyenjagala owandiike, nakyo kiwandiike. Katonda tebamusunguwalira. Ngambye ntya? Abaaye mweneyo gye muli, Katonda wandiika mu capital letters mu kataboko. Tuli mu class mu committee eno olwaleero nga tugiggulawo. Katonda tebamusunguwalira, bamusanyukira busanyukizi. Kati nkulaba ng'ofunye ensonga ezimala okumunyiigira. Yagamba munaku mukati oteesa ki kale? Bw'oba tonsanyukira oteesa ki? Oteesa ki? Ekitabo kitalina kumu. Ankubikuliyo nkusomera olunyiri mu bwangu nnyo. Munaku ayogera ekigambo ekyo bulungi. Agamba ati olw'omwenda nnaku mwemu omwenda agamba kale kye muteesa ku Mukama kiki? Nkubuuza gwe yafiirwa abantu bo, kati oteesa ki kale?
oteesaki abantu bangi mu disappointment eno kyebateesa kuva mu kkanisa kyebateesa butajja mu kyaki mbukubanga ensi yamusalako kyebateesa butawa kirabo kya Katonda butawa bitundu bya 10 ekyo kyoteesa alodiya oteesaki ate oyinza n'okubanga oteesa ng'okaaba ebyo by'okaaba ng'eriyo abaasukkawo ewaffe eri nafiirwa taata wange ne maama ku lunaku lumu bonna nesi tutabaziikako nesirinnyayo abakadde bamakanisa abantu baffe tubadde tubeera nabo ennyo close naye Katonda akubuuza oteesa ki kati oteesa ki Katonda tebamusunguwali okiwanza okiwandiika ekyokubiri Katonda tebamunyiigira bamwagala bwagazi mwere kusiriikirira eyo gye muli okulaba otunulira omukazi oyo naawe neweewuunya wali tomanyi nti akaddiwa wuuyo akaddiye ate kemuluddewo awo nakulubuka nakamala bumazi olwali otegedde nti abaana abo babonyabonya omukazi bulijjo olwali otegedde nti sente zokola tezirina makulu kola busente Katonda tebamudduka bamusemberera busembereza aleluya Katonda tebamwekalakasizaako bamutendereza butendereza Katonda tebamutenguwa bwagamba nti natumaani odda mbuzi nti nzuuno okola ki I will go haleluya Katonda ebitala byankwata ddi Katonda tebamukodowalira bamuddiza kuba ati Katonda tetumuwa era tebiwananga nti Katonda namuwadde omuwaki naawe musajja wattu mukazi wattu ogabirani Katonda tebamuwakanya bakola bukozi nsaba Mukama atubeere tuntu lya leero gwe nange buli lwe tunaawuliranga Katonda nga alina kyagambye oba tukitegedde oba tetukitegedde tukiteeke mu nkola aleluya Katonda aleme kuwampa ne Katonda naye adaaga n'agamba natumaani ani anageneno ani anagenda eno nange neneekulumbaza neneekulumulula neetekawo ne kondishoni nze enfuufu nsaba yonna gye mulabira TV zino gye mulabira ku mikutu wenna agamba nti Mukama nze nange okuva ne leero obanga Musa kino kaongezi kaleero tujja kulaba Musa yakikola atya obanga Musa newankubadde nga ali disappointed nnyo teyawakanya bameka abagamba eyo gye baali tinange Mukama ng'ayogedde naagenda haleluya Mukama bawo omukisa katusabe ekitaffe omulungi abantu bano tebawanise kubanga balina obusobozi bawanise eyo gye bali mu maka gaabwe mawanga gaabwe abamu nga tebamanyi na kiriddirira abamu tebamanyi na sente ziribaza ne balifiirayo tebamanyi ngeri gye balidda kuno so n'abali kuno bangi tebamanyi biriddirira mu kirwadde kino oba weevu ki tetumanyi biriddirira naye ffe tuwanise kutegeeza ffe tulidredde kyogamba kyetugenda okussa mu nkola era ffe tukusuubiza tetujja kussa mu nkola biwoomerera byokka oba byetutegedde ffe tujja kussa mu nkola nga Maliyamu bwe yawa amagezi abaali ku mbaga Kaana kyabagamba kyemukola ekyo kyetugenda okukola mu kamiitingi eno n'ekiseera ekiddako ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe Mukama bawo omukisa